Abantu abakuseba okumuluka kwa kasasiro mu Kiteezi bakedde kusibako ebintu byabwe ebyaweereddwa gavumenti olunaku olw'eggulo okwamuka enkambi olwansalisali yabaweereddwa okuggwako. Abamu ku bano batisse ebitibwe ku mmotoka waggulu pikipiki ne tukutuku beeyongereyo. Kino kikoleddwa wakati mu kwerinda okw'amaanyi n'okubalalika nti obudde buweddeko. Bagenze bakulumira gavumenti olw'essente entono z'ebawadde tezigenda kubamazaako ne bagisaba basinkane mu bwangu ebongere ku ssente. Mu kifo kino Wema bwe baali basula zisumuluddwayo nga zikunganyiziddwa wamu. Kyokka balaze okukyukula musigansimbi minisita Kabwekyo Fatogabye gwe balaga nti agenda kwongera omutindo kasasiro nga bagamba nti sikyabwenkanya nga bo bagenze mu pangisa ate ng'ettaka lyabwe ligenda kubaako musigansimbi. Temujja na kuddamu kulowooza nti waliwo ne kasasiro. Kuba tetutundanga twagula ploti zaffe tulina endagaano zaffe era ekintu tulwanirira kyaffe. Nyumba ya mitwalo 5 zitandikiramu za bbeeyi, lwaki tebaseesa kintu ekyo ne tuyingira mu mayumba gaffe? Omu ku bakusibwa Nabajja Caroline asubiddwa kuba n'ennyumba gye balasisudde n'ateekamu ebintu bye ababbi bazekiro ne babimunyagako. Omwana gwe nalekera abaana okubakuuma bamusonzeemu ebiso ebintu byonna ne babitwala. Olw'okuba bano bamubbye avudde n'agenda ku nnyumba endala gy'asasudde nga sikuyanjulira banne basanzeeyo. Agambye nti ennyumba eno afunye emitwalo 25 kyokka nga ne gy'asise okupangisa yasasudde gye bamubbidde. Tubadde tusaba gavumenti ebe ng'etujja mu kupangisa etutwalemu ekyo ekifo kye yatusuubizza tube nga tugenda naye sente ezo ze twafunye ntono nnyo ddala era emyezi 3 ginaagenda okuggwako nga tetukyayina yadde. Bamu ku bavudde mu Wema bagambye nti Balandi Road babakobeza abaana abangi era kati bagenze kusula mu benganda zaabwe. Ebintu kambitwale owa muganda wange kubanga enyakali bagiŋŋaanya ennyumba nyina abaana bangi era ndi wa muganda wange. Zaaka Godfrey ssentebe w'ekyalo n'abakulembeze abalala badde okulaba nga abantu bano bava mu Wema basabye gavumenti okwanguyako okukola ku nsonga zaabwe. Kiza kumpi balinda gavumenti ekola enteekateeka ezina bakompasetinga okusobola omuntu ogenda otambula ogajja n'agenda ng'ageze kukola amaka ge. Akulira poosi y'omu Kiteezi Twina Mukama Kyawusa ategeezezza nti abantu bano essaawa ze babawadde okufuluma Wema zaaweddeko nga balina kugenda mu nnyumba ze bapangisizza. Bino byonna bibyo bino bya muzeeyi kirondi bya muzeeyi ali mu kusooka mumalirize twagala naffe tutereeze wano nga bulijjo tetwagala kusigaza muntu yena. Kati abantu ekyamazima bali mu kubundabunda era nga bwe baba baleeta wano nga babundabunda bwe kikyali era bakyali mu kubundabunda kuba kati gye balaze buli muntu agenze n'akawunga n'ebijanjaalo kale n'omufaliso naye era toyinza kumanya nti biyinza obamazaako emyezi 2 oba 3. Olunaku olw'eggulo minisita omubezi w'ebibamba Lilian Abel yategeezezza nti abalina okw'omugunya balina kutwala mu ofiisi ya waggulu era yalabise nti wabeerawo omuntu n'omu asigalawo. They are meant to evacuate the camps because the camp has been officially decommissioned. Bulega Stephen yakusakidde eggulo ku Lwabukedde TV.